Olunaku lwajjo kkooti y'abannamagye etuula Makindye ng'ekulirwa ssentebe waayo Antuguti yasingisiza ssentebe w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM mu kitundu ky'e Lubaga Hajji Abdallah Kitatta n'omukuumi we omusango okuba n'emmundu eya zaabu awamu n'amasasi mu bumenyi bw'amateeka awamu n'eyali omukuumi we ng'Obisowali ng'ono naye yasingisiddwa gwakuba na mmundu ey'ekika kya SMG awamu n'amasasi mu bumenyi bw'amateeka naye omusango ogw'okuba n'ebyambalo by'amagye ogwo ne baguwuuta buva wabula bannaabo 8 be babadde bavunaanibwa nabo bo ne bayimbulwa. A2 Kibrija Joel, A3 Semfuka Matia, A4 Sebata Hassan, A5 Sebandeke John, A6 Mugema Hussein, A7 Bwanika Fred, A8 Tunomujuni Amon, and A10 Sekaja Ibrahim are hereby acquitted of the charges of unlawful possession of military stores, contrary to section 160, subsection 2, para C of the Uganda Police Defense Act, and set free unless held on other lawful charges. Haji Kitatta Abdallah is found guilty of offense of unlawful possession of firearms contrary to section 3, subsection 1, subsection 2, para A of the Firearms Act Cap 299 has charged in count 3 and is hereby convicted of the offense. Olunaku lwa leero kkooti e Kawongamunde bwe basindise Luzira beebakayo ebbanga lya myaka 8 emyezi 8 n'ennaku 6 era oluvannyuma lw'okubawa ekibonerezo kino abantu ab'enjawulo omubadde ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano balabiddwako nga booza ku munye ate abandi babanyumiriza biki ebibadde bigenda mu maaso bunyumiriza olw'ensonga nti bazirise mu bo mwe mubadde mukyala wange Obisowali. Haji Kitatta Abdallah A1 to 8 years 8 months and 6 days imprisonment on count 3 and 8 years 8 months and 6 days imprisonment on count 5, sentences to run concurrently. 2. Number 42991, Detective Constable Obisowali, A9, to 8 years, 8 months, and 6 days imprisonment on count 1, and 8 years, 8 months, and 6 days imprisonment on count 4. Sentences to run concurrently. We so rule. You have a right to appeal within 14 days if you are not satisfied with the sentence of this court. Wabula olunaku olwajjo bannamateeka ba Kitatta babadde baagala abantu baweebwe ekibonerezo ekisaamusaamu newankubadde nga oludda olwabi lwo lwategeezezza nga bwe lwagala abavunaanwa baweebwe ekibonerezo ekisembayo. Before you, they are victims of circumstances because the issuing authority never gave them certificates. Owing to the above mitigation, my lord, we pray that the convicts before you be given a non-custodial sentence. When you retire to mitigate, rather to deliberate on the sentence, we pray that you consider the prevalence of this offense of unlawful possession of firearms and ammunition. Firearms and ammunition should be in the hands of those who are trained to handle them. Ab'eŋŋanda n'abantu abatali bamu basobodde okwogera ku nsalawo ya kkooti gy'ekoze olunaku olwaleero. Daddu wange akoledde state eno, akoledde Museveni, tasula waka, asula akola, atambula, bamutumye wala n'ebweya. Tabeera naffe tafuna budde bw'abaana be. Naye ku bbanga eno bwe baba nga kinene kye basazeewo mumusasula, tusiimye. Bebalire ddala naye nga nze obubaka bwentuma eri President Museveni kyokoze tusiimye olaze ensaalwa mulaze bwenna efitina gye mukoze Kitatta abakoleredde ebbanga kakati ekyo ng'eyazimungwa yeerabira tosobola kusiba Kitatta myaka 8 n'olwekyo ffe nga bwe nabagambye eggulo olutalo olutandika butandisi mu mateeka tosobola kwekubiira ngeri eyo nokkiriziganya n'omuntu temundu teyabba nzibe teyagireta mu bukyamu naye yagimuwa yeerabira era tulinda n'essanyu
n'okusuubira eyawe mundu Kitatta ne yeerabira omuweerako ebiwandiiko ekibonerezo kye kinaayenkanawa nakyo tukirinze. Tuli basiraamu abakkiriza Kitatta oba bamusalidde emyaka tetuyina buzibu, tujja kusaba Allah, tujja kwongera okufukamira naye lwakuba abasiraamu nyongero bakuutira mumanye gavumenti gye mulimu teyagala basiraamu, gavumenti yaffe teyagala basiraamu ate teyagala baganda ng'ate oli musiraamu. Munnamateeka Bansanya naye ayogedde ku ki ekiddako oluvannyuma lw'abantu be okubasindika ku mmeera e Luzira. Notya nti Kitatta yalemererwa okuleeta akatambi ate nga tewali mujulizi yenna. Abasajja abakwata be basajja abakyajinga be basajja abajjanga abajulizi nti Kitatta ali alina golden pistol. Ne tusaba ne tubagamba akatambi weekali kooti singa ebadde nti amazima akatambi ako kooti nga yo okusala amazima nabadde gamba mukaleete tukalabe. Ne prosecution yakagaana, kooti yakagaana, kati emu convictions ekyo tugenda kwa appeal. Tango ejja musingisiddwa oba ejja abasingisiddwa olunaku olwajjo olwalwo bafunye ekibonerezo newankubadde kiri bwe kityo naye ab'enganda abakono ab'emikwano bo si bamativu olw'ekibonerezo ekibaweereddwa wabula okusinziira ku kooti y'abanamagye ekibonerezo ekyabaweereddwa kyabadde kisaamusaamu okusinziira ku bo. Omuntu yenna asangibwa n'ebisi nga emisango gye babadde nagyo asibibwa emyaka 10 ky'ekibonerezo ekyenkalira. Kiki ekiddako mu ggwanga ab'enganda oba famire ya Abdallah Kitatta n'Engo Bisowali kyakwebuuza eri buli muntu era okukiddamu kiri gy'oli. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo wano kkooti y'abanamagye e Makindye.